tovimba nga toli NRM. Okitegeera. Tovimba nga toli NRM. Tovimba nga towagira tovimba nga towagira reggae. Kyekyo nge bonna abatulaba leero njagala kubeeyanza okubeera wano notulaba notuwuliriza. Njagala kutandika nakweyanza National Chairman President w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Njagala kumweyanza okusteeringa kubeerawo n'okusteeringa stake elections zonna engeri zezatambula bulungi n'okutuyamba mu youth election yaffe nga waliwo abantu abamu n'abamu abaali baagala bakansolinga ewiini yaffe era n'agamba nedda mu mateeka sina olukusa buyinza olusala election naye mbadde nsaba mugende mu tribunal era ne tugenda mu tribunal. Njagala kweyanza muzeeyi okwelwekyo obutakiriza okumulimba. Njagala nange okweyanza tribunal mu ngeri gye bayanguya ne bakola ruling mu kaseera akatono ke bali bayina. Njagala kubeeyanza naye njagala kuwakanamu nabo mu nkola yaabwe in relation to that matter petition yange. Tribunal yayiyayiya nyaawo ne gatta byetayina kugatta. Teyakozesa evidence, yakozesa more of perception and hearsay and not relying on evidence. Tribunal is a fact finding. Tribunal ya fact finding. Tribunal si ya kunonya bujulizi rather. Tribunal ya kunonya bujulizi si ya kuwiyiza wolokoso ey'abantu abali wabweru. Bagamba conflict of interest as one of their reasons okunullifyinga results. Conflict of interest teyaliwo. Yes, Dr. Tanga muzeeyi wange and it can't tekisobola kudibwamu ge mazima naye teyaliwo. Teya influencing aba voters, teya bala aba voters, teya talinga results, teya announcinga. Kye yakola kyokka nga bwe yakola mu before ebirala ebya seke yakola declaration. So bali tebalina na evidence whatsoever ne ba resting argument yaabwe ku assumption. Toyinza kunullifyinga election yonna in line with assumption and not evidential value. So njagala kugamba nti enkiriza z'aba youth abangi mu ggwanga eno tesobola kunullifyingibwa ku assumptions, balina okukozesa evidence. Njagala kwogera ne ku one of the other reasons bagambye telling errors and unreliable records. Unreliable records. Mwagala kugamba nti DR form teri reliable. Ne mugamba telling errors. Telling errors chi. There was no evidence to that. Era mu ruling yamwe there was no evidence. Ne video ne audiography. Ne videography ne audio ze petitioners they yateekawo. Mwagamba tezali complete, they were incomplete. And tezali accurate or conclusive. Kati temusobola kugamba nti after realizing all that mucha besinga kwezo audios to cancel an election. That is not fair. Tekiri fair at all. Kiba kibuuseemu, kiba kiraze nti mubadde muka partiality. Ate ekyo kintu team Tanga, team Reggae tekiiza. Ffe tugenda mobilizingira muzeeyi. Era tugenda kufuuba nga bwe tusobola. Tugenda mobilizinga abavubuka bakomewo. Balage nti reggae cannot be stopped. Teri asobola okustoppinga reggae. Okuyimiriza reggae. Then n'ekirala njagala kwogera ku public perception. Tribunal eri fact finding.
toyinza kugamba nti mwa relying on public perception for a ruling to be passed. That is wrong. Echo kikyamu nnyo. Public perception nange nsobola kumobilizing abantu abakola kelele ne bawogana naye tekiraga nti election illegitimate. Organizing abantu ne bawogana is part of political mobilization. Naye tekiraga nti election eri illegitimate. Temuyina kukkiriza nga tribunal okugenda out of your way to make a ruling because of the noise of the moment. You can't, you don't have evidence. Tewali evidence, nemugamba public perception. Eno tribunal ya fact finding, si ya appeasement, si ya public appeasement. Ya kunoonyereza bujulizi, agamazima, buli wamu, si ya kusanyusa omuntu omu agenze na mobilizing abantu. Ate n'ekirala ekyaddala nga tetulimba yakiriza titwamuwangula. Yakiriza naye lwakuba mulimu kamafiarism awo balwana nze lwakuba ndi mutabani wa Dr. Tanga Odoye era General Muhoozi Kainerugaba the next president indaba byoyitamu mukama wange mbiraba lwakuba muzeeyi wo president of this country tebagala kukiriza okwesimbawo participating in politics. No. Oyina constitutional mandate like Tanga Collins does. Nange nina constitutional mandate. Chairperson wa Electoral Commission Dr. Tanga Odoye does not kill my constitutional mandate. Sayagala kuzaliwa chairman wa Electoral Commission. Sayagala, it was the Lord's decision, and I can tell you I am a believer. I agree and nzikiriza ne decision ya Katonda. Ate tugenda bawongera rege. Tugenda komawo tetugenda twala pate yafe mu kooti tetubikola ebyo tuli bakada naye tugenda bwongera rege. Tugenda komawo We thank the tribunal for listening to them. We thank the tribunal for shouldering all the abuse, but we also thank the commission for doing its work and declaring winner. We wanted losers to be humble losers, not like in Namutumba, where a whole minister destroyed sets of gadgets we are using. Abalonzi bange bonna tugume tuvimbe lwakuba twawangula era tugenda ddamu tubakuberege tubalage rege lines Yoweri Kaguta Museveni jazobeera nazo ng'akaseera katuuse mu 2026 era mugume ekyabaddewo kibaddewo tetujja twala pate mu kooti tugenda kwolera pate yaffe asinza kutebereza oba bituufu naye Ssentebe national chairman fena yatufuga era watuyita nze nga kada nja kugendayo ngambe muzeeyi atuwayemu ku ebyetaagisa okutambuza ensonga eno kudda maaso. Dr. Tanga nga taata w'omwana akakalulu ak'omutabani tajja keetabamu ajja kuyimirira wali oba tagendayo abalala bakakole just at least wabeewo
obwenkanya mu kalulu ako, abalala baleme okulowooza nti yabadde akalinamu omukono oba ekintu kyonna bwe kityo. They don't have the mandate to do that. They don't have the mandate to direct. The tribunal does not have the mandate, at least according to the little law I understand, the little legal background I have. They don't have the mandate to do that, and I think that was not right. That was a personal attack on an individual. And I don't think it's right, legally. Thank you. Tribunal, Taina Buyinza, Bugamba, Dr. Tango Doiku stepping aside. Obo buyinza tebabuyina. Ekisooka bali ku perception tebakozesa evidence. Ekyokubiri tribunal, I think, man, Uganda eganye bro. Ekademo kamuzi zero. Mosquito Z zero. Mosquito Z zero. Mosquito Z zero. Etanga oye. Etanga oye. Etanga oye. Reggae master oye. Naye kitusanyuza nnyo era ng'ekibiina kyaffe ti nene Electoral Commission n'abaawaaba n'abaawaabirwa bonna basanyufu mu nsala eyo, ate bonna bakakasa nti bajja kugoberera ensala eyo. Kati ekisigala tulinda bulinzi Electoral Commission okulangirira lunaku abavuka ne baddayo ne balonda ne bamaliriza akalulu. Ekituufu twakiraba buli omu yakiraba ensi yonna nga akulembera akakiiko Tango Ndoye bwe yalangirira mutabani we ate nga si ye yali asinze. Kati tribunal kyesazeemu tuddemu kalulu, ate ffe kye twasaba tusaba party chairman, secretary general, ambassador Kinobe ne Tango Ndoye tebatuukirira bavuka bagenda olondera, ate tusaba baddemu bupya accreditinge abaana abagenda okulonda. So as chairman of the Electoral Commission, I am very happy that they have come out to say what they have said. And that then exonerates me in case results are good. In case the winner is Tanga Colin, it exonerates me hands down. And I can guarantee you that I am comfortable.